butereevu bwe tutyo twolekedde abakukusa obubbi obuwanguzi obubbe kuba kaakati bwe twava mu kalulu waliwo abaanyaga ne wabaawo abaakozesa kkooti ne balangirirwa ku nnyondo Nameere y'omu ku bo. Bano nno bwe batyo boolekedde okubeera nga basimbibwa mu mbuga z'amateeka obumu ku bukodyo bwe baagala okubeera nga bayitamu kwe kubeera nti nno tebakkiriza kubeera nga basaavingibwa empapula ezibayita mu kkooti. Kati Nameere bw'atyo naye yagaanye okuzirisiivinga. Yagaanye okubeera ng'akwata election petition notice. Naye nno kino kiyinza okuba nga tekibataasa. Kubanga amateeka gaateekawo emiwaatwa emirala omuntu bwe bayinza okubeera nga bamusaavingira petition notice. Sinti ggwe munnange bwe weebuzaabuza n'otandika okubeera ng'oyitira eyo bw'otyo mu bupanya emmotoka ne babeera nga tebagiraba ngeri gyeyitawo wakaawo ng'ogireka eyo mu paakingi oyitira eyo bw'otyo n'ogguka eka. Waliwo eyakikolako Muhammad Ensereko. Naye yali muzibu nnyo okusaavinga petition. Naye oluvannyuma bwe batyo baagimuwa era omusango ne guwera ennemba mu kkooti. Naye yasooka n'azuzumbya Fred Nyanzi. Kati Nameere naye bw'ati azze n'akakodyo ke kamu. Ono mu kwolesa obwannantagambwako era nga buwagirwa Museveni ne mutabani we era nga kyajje akyaze Museveni e Masaka nti omanyi bwe twogera ku bwannantagambwako kiba kitegeeza nti amateeka wano gaba tegakola. Biba biragiro okuva eri Museveni oba Muhoozi bwe bityo. Era omulamuzi aba akola bukozi ekyo kye bamulagidde nga bwe mwabiraba. Nyinza obutasobola kukubulira kawunvu na kagga ku nsonga z'abano kubanga omusango gwagenda mu maaso nga tugulaba, naye nga eno legal dispute ku Masaka City Woman Member of Parliament era nga nyinza okugamba embeera eyongedde okubeera nti yabunkenke oluvannyuma lwa opposition candidate Rose Nalubowa okugamba nti Justin Nameere yagaanye okubeera ng'akwata formal notice of an election petition nga bakyalenjinga outcome ebyava mu kubala obululu obwali obw'ekifuulannenge mu ngeri y'okubala ngeri gye baabubalamu muganda bwange yali nzibu nnyo era nga okukakkana nga Nameere ati tebamulangiridde kamulangiridde nga kkooti bye yali yakasala mu constituency endala ng'ebigaanye ate wano baabikola ki? Tebaabifaako. Ekiraga nti omulamuzi yali alina ebiragiro butereevu okuva eri General Museveni tukola bwoti ne bwoti ne bwoti. Naye nga tetunnaba kubeera nga tweyongerayo, njagala okubuulira nti nga maze okutunuulira ensonga za Nameere n'engeri abantu abamu aba NRM gye bazimulungulamu, natandika obutayogera na bantu bamu ku by'obufuzi oba ku nsonga za politics. Naddala kasa nkitegeera nti ono wa NRM okusinziira engeri gye bannyonnyolamu bo ekintu kya Nameere Masaka awo. Natandika okutegeera kiraasi y'abantu gye twogereramu bwe tuba twogera ku by'obufuzi oba politics wano e Uganda, nti abantu abamu endowooza yaabwe endala nnyo 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 nnyo, nti gwe ne bw'oyogera naye aidha ogenda kunyiiga, ogenda kumuvuma, ogenda kumukyawa, kwegamba kisingako okutunula obutunuzi. Era nze bwe mpulira nga boogera ne mmanya kundi ono nga nsirika wakiri ndeetawo ebya Iran. Iran Isirairi. Naye munnange eno public notice era nga twagirabyeko, Nalubowa agamba nti balooyaazi be
baamala dda okubeera nga bateekayo election petition against Namere ono March nakuza omwezi nga mukaaga omwezi ogwokusatu, naye Namere ono w'ekibiina kino kikasobeza ekya NRM National Resistance Movement n'agaana okubeera ng'afuna notice nga bagimuwadde ndowooza nga bamuwadde amagezi nti abo n'ebisolo babba ebbanga ne liyitako bajja kuba tebana kyakukola okuleka okubeera nti ndo kakati mugenda mu kkooti mugambe nti nze tebagimpangako. Naye munnange nga bwe nkugambye nti amateeka galekawoko omuwaatwa era nga okusinziira ku amateeka g'ebyokulonda singa candidate agaana okubeera nga afuna service eya court documents, singa agaana okukwata empapula za kooti zonna ezimuyita oba okubaako ky'annyonnyola mu kooti, amateeka gakkiriza petitioner omuwaabi okubeera nga notice eno agitwala n'agiteeka mu mawulire n'akola public advertisement. Kakati Nalubowa agamba nti balooya be bwe batyo baali balina kubeera nga bakola ekyo. Katusuubire nti byabakama amateeka tagakyuse. Byabakama ayinza okukeera ku nkya n'agamba nti etteeka eryo nalitunulamu ne ndiraba nga tteeka terikola eryo ne ndikyusa naye lwakuba saabagamba. Byabakama ayinza okukabatema. Akabatema n'abagamba tteeka twalikyusa temwakimanya. Juzi nali ndyawo ne tutuula ne mukyala wange ne tugamba etteeka tulikyuse. Ne tulikyusa munnange. Mwe muzannya ebye Uganda mbyogera ng'asaaga naye. Basobola okugaa nti baalikyusa tebabagamba oba kibadde tekyetaagisa kubagamba nti ebyokuteeka mu mpapula z'amawulire n'okulanga ebyo tebikola omuntu musange omuwe asayininge nako nti petition agifunye. Naye okusinziira ku mbeera eriwo Namere alina kusooka kulayira, ekyo kimu. Kati ne tulinda ne tulaba kooti eneemuyita nti eneetwala engeri gye baasaavizeemu petition eno eri Namere okubeera nti ye yagigaanye, kubanga kyalibadde kiri nti singa omuntu agaana nabwo gwalibadde ogw'omusango, oba singa omuntu obukakafu bubaawo nti bamusanze n'agaana, nti kubanga ekyo nze nkirabanga okuresisting arrest, nti singa poliisi eba ezzeeku kukukwata no resisting bajja kuwalabanya bubi nnyo, biza n'okuviira mu kkubo amasasi singa oba teweegendereza. Naye nsuubira okuba ndowooza n'okusabinga petition nga nti kati ffe mu corrupt environment gye tulimu kyandibadde kiri nti poliisi baali badde bagiwa omulimu ogwo kati ne bayisa ne mawulire nti byombi byandibadde bikolebwa nti yisa mawulire era okakase nti poliisi yafuna, kubanga poliisi esobola okubeerawo ebika byonna ndoze ya prisons oba ye yalibadde ekwasisa ekyo, naye oba poliisi kugamba yandibadde poliisi nga yekwasisa ekyo nti poliisi twafuna petition eno then enamba yoono then ne tumukubira essimu ne tumunotifyinga gye ye reporting wano, kati mukwe reportinga kwata petition yo yiyo kubanga ne mawulire yayise. Nsuubira okubanga bwe kyandibadde nti tewalibaddewo omuntu agaana kubeera ng'asaabingibwa petition, naye amateeka gaffe engeri gye gatakola ndowooza balina ate era n'akawaayiro akanafuya kiri ekyokuteeka mu mawulire, kubanga lwaki bano bakyesigamako. Obwannantagambwako bugenda mu maaso, obwannantagambwa kubanga jjukira nti okubala obululu basangayo ebokisi emu nga already gye bataabala nga already yali teriiko siiru ne basanga
ng'obululu omumu bungi nnyo, ezimu zirimu ebituli wansi n'ebirala bingi nnyo bye baasanga mu kubala obululu okwetooloola eggwanga. Baasanga boxes nnyingi nga mu butuufu teziri mu mbeera ze baazirekamu. Kati ate bano beekwasa nti Nalubowa yakolagana nabo n'abasirikale mbu baali ku sayidi ye, kubanga Nameere ayinza okuba abadde talima akambugu na bantu bamu olw'empisa ze embi. Kati ze yanyumira Museveni noza n'azivaayo naye n'azikkiriza. Naye gye binaggweera yonna gwe ky'oba omanya nti alina asooka kulayira, kati ne kuba kumusikambulayo, kinaaba kyangu oba tekiibe kyangu?